era n'okukyuka kwa Uganda kwe mugenda okulaba kuno kwendi mu bagambako waliwo mini speaker agenda okuvaayo gwali mu kutesi gwe bateesiteesa obulungi agenda okujja alangirira agambe nti agundi tumuggyemu obwesigwa era tugenze okulaba nti obuyinza bwaffe bugirenga buddako mu magye nga tulangirira emyezi 6 tukuba akalulu oba ogezaako okutegeera lwaki mbadde nza okugamba obubaka bwona eno. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Omulabi waffe wa UG Now TV nkubuuzizaako akubuuza simulala okujjako BNK 256 go tamanyi BNK 256 genda ku TikTok yo obuuze BNK 256 yani ojja kutegeera BNK 256. Onakula lero nina omusajja wa Katonda amanyikidako nga Pastor Kango ono asumba church amanyikidako nga Believers on the Local gosobola okujja n'osabako naye oba n'omukubirako ku namba z'essimu +256 779 779 412 779 300 kanjiddamu +256 779 300 412 oba direct osobola omukubirako nimwogerako ku nsonga ezimu oba endala sijja kwogera bingi olwaleero nina ebyokwogera bitonotono kubanga ensi envugamu bulala anyway kanwero kaminga omusajja wa Katonda tubeere nga tugenda mu tutwala programu yaffe mu maaso. Musajja Katonda tusanyisa okulaba ku programu yaffe ya ku UG Now TV. Okay, abatulaba ku UG Now TV mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nze Kango Enjoga Bderi kanisa bagita Believers on the Local Ministries Matuga BNK leero nzizeemu nga ndi wanjawulo muko njagala leero okubalaga ekyoto ekikulu oba ekyoto ekisinga obukulu mu ggwanga nga kyetaaga nnyo okutunuulira era n'abasabi nga tubasaba musinziiraawo mutandika okusabira ensi kubanga ensi weegenda wazibu nnyo. Essaawa zino wetwogerera BNK Anita Mongo mulwadde nnyo ali bubi njagala kujjayo eyalema maama alitwala Kadaga yalema naye mulwadde omulala yali yolanya Jacob Olanya yafa yafa mmanyi wakati kyamalako na kisanja kye beba bakulembeza abakafugako plus betuze tulaba tulina ke twagala okunyirako enjagala okujjayo lwaleero yensonga laki ntandikiddeeyo waliwo omulala ye yabulawo naye era embeera ye etankanibwa lwakuba nti ye yali yeteekateekera ddala okuva ku gavumenti eri endala yaliko kyekyamuyambako nti yagenda n'asasulira kositi zaakyo naye wuliriza bulungi mwe bonna abasabira eggwanga Uganda akabadi konna n'akavuyo konna we kagenda okuva ebizibu byonna we bigenda okutandikira we bigenda okucyankalanira bigenda kucyankalanira ku ntebe eno eyabwa sipiika etya entebe ey'obwa sipiika yevaako ekyoto ekisinga okubeera ekinene mu kufuga kwe gavumenti eno eriko kyekiva olaba nti bo babeera banaalonda omukulembeze balonda omukulembeze nga beekennenyeza bulungi. Baani akulonda omukulembeze? Waliwo abalonda omukulembeze atula mu ntebe ey'obwa sipiika. Batemanyi babaka ba sipiika bagondi ba parliament be balonda omukulembeze oyo babeera nga bajjajja abali emabega. Wali obaddekoko olunaku lumu nagendako mu ssabo kati omulundi ogwasooka bansabye embuzi yange n'enkoko mbiwaddeyo. Omulundi ogwokubiri bajjajja bandagula baba balagula nga baakana n'okwaka nga bamanyi balina bana obufere buli mu bulogo bannange baali bakola essabo ne baliteekamu enzikiza kati
ayina ebidde binene ebidde buno budde buma babeera bakola ekidde nga bateekamu munda akantu akalololinga kati kasabinyeenya bijja bikuba bitiisa kati kumbe biri byuma kati balonda matiriyo ono akoonagana n'ayaka kati buli afuna ekiti n'asibamu ekidde ekye kino ensaasi zino kati bamala bisibamu nakwata ekiti kinene agenda ng'akikuba musabo munamuna nga kyetoola jjukira gwabeera amanyi wooli oyimiridde kati ng'oyingira kugamba tobeera na ssimu tobeera na kintu kyonna kyaka bano bajjajja betugendamu tebaagala byaka kati munnange nga Pastor Kango bankolako ensaasi embuzi yange bagirya siraba wempona naye kangende ndabigana amayembe ngalabe gatambula nga buuze bulukale nga ngalaba nja nkola nfuna akatoki kange nga pakira mu kijaketi kyange ngenda nsirika bangamba ojjemu amasimu nti ye bujjemu bonna amayembe gatandika nagenda okuba akatoki nga sebo gujjajja gukute muggo gugenda gukubakubakubakyusa amaloboozi jajja yantabukira Benike jajja yantabukira kyogamba pastor teri bantu abo nga batuufu nze simanyira kumanya naye gwe nagendako yali mufere gwe watomera mufere omufere aliko ekyo natunuulya jajja oli ne mukumamu etokiwenti mu maaso jajja jajja oli yali muyayo nnyo bwadduka nakuba emiguu wansi jjukira akantu yakakola sound proof akayumba kati wakoona kati kavuga nnyo wadduka naddeno nadde mwe mukwatayo kwa butoki abagendayo kubanga kimanyi kunene koliwa batulaba nga naye bansinga bagenda mu mayembe nga bagenda beebuuza mukwatayo akatoki tajja kalaba nkubuulira amazima kamukube mujajjawe pyu ojalaba ekinatuukawo nze kyo nakikolako entebe ya bwa sipiika kati tuddeyo ku ntebe ya bwa sipiika eno ekulirwako ekyoto kyonna era wobeera ng'omaze oyingira obwa sipiika kati eyakamala okulayira kati aliko bamaze dde omukwasa essabo erikulu eryeddogo eriva mu Tanzania kitegeeza wano basinza amalogo ga Tanzania anti wanene amalogo agali mu tekinologi omunjinjiko gava Tanzania n'amalogo gabeera mu tekinologi anti waliwo eddogo dino amalogo gaffe wano Uganda agasinga okubeera amangi gabeeranga ga busezi na butwa buno yeno wetakula ku lubuto n'omukuba obutwa wagawulira kago nga yetakula ku lubuto kati iyo ne Uganda bagabanga nnyo ebibumba by'empisi bikyebyo bibategeera naye twogera ku bulogo Benike nga wakati mugamba Museveni must go mugamba Museveni talina kugenda ne mugenda okulonda n'ogenda otuuka kabbo kakalulu we kati wepa n'olabira ddala Kyagulanyi ne mwana kino Museveni nakikoowa n'okiteekamu ate katiiki kumpaka nga okakisunamu ate isi kyokiyuza amaaso okitegeera ekintu kyotayagala twogera ku maanyi ago agakyusa omuntu okutiikinga omuntu gw'atayagala naye wali baddekawo n'omanya nti babba batya obululu eyo nayo nkola ndala eri magiko bakwata eddogo lino ne bali pulesinga ku kifaananyi ky'omuntu kati bw'otuuka omuti omulaba nga Bobi Wine weki ng'otiikinze omulaba yani ono maho n'otiikinga kumbe otiikinza ani muzeeyi kati naye eyo leero si yewandeese wabula ekindeese olunaku lwa leero abatulaba ku Yuginawo TV nze kubalaga engeri abaali bafuma speaker oba engeri gye bateekateekebwamu n'engeri gye bakolebwamu n'engeri gye bali mu kumalibwawo waliwo ekibata ekibalya amaanyi gali ag'essabo kasala kwegaana automatically bakuggyako maanyi g'essabo ge gabateekako ku bwa speaker era kye kiva olaba nti kati ono yali yabba bali baleke yali yabbako ebintu bye bulungi nnyo yali yabba amalogo ebimu ku magiki ow'essabo ly'obwa speaker n'alitwala ewuwe era ebimu ku bintu bye baali banoonya gwe kasita walaba nga amaze okugyayo essabo eyali mu basement waddamu n'olaba nga baddamu ne banoonya
Bajjayo essabo mu basement ya Anita Amongo. Kati mbuuza wobba amasabo gatuuka ni gakola. Goti gamanyi mukama waago. Anti go gali gagala saddaaka. Asinga gwe ogeze. Niwe ntuuka nga tugeze pastor na amasabo ninga bbayo ninga twale wange gakola. No gakola saddaaka no gawa saddaaka zo. Zago bulungi nyonyo no we emizimu kye jagala. Ategere otyo nti gano gagala bikino na kino. Anti nawe olina okubeera ng'oli mulogo. Kakati bagabba. Waliwo amaanyi genjagala okubalaga bannayuganda. Era abatulaba abatugoberera ku Yugi Now TV nti waliwo amaanyi agaleetera gavumenti eno okubeera nga kweri naye nga gafuga gayita mu bwa speaker era buli speaker gwe baleeta bamuleeta ng'ayina mission gy'azze okukola bamuteekayo nga sacrifice ng'ate era bamaze naye yennyini ng'akimanyi wenviirayo sigenda beera birungi kubanga bano abantu nagamba baba bagezi asobola okulaba bulungi nnyo ekyaliwa Rebecca kyali kitya gundi ono bamusiba namu gundi ono emaliriza ya abamanyi emaliriza yakyo wegenda okuggwera naye njagala kugamba bannayuganda abasabira eggwanga nti omubeera musabira eggwanga musabire nnyo ekyoto kyaki ekituulako basipiika b'eggwanga kati era tusabire nnyo ba speaker ba former speakers kubanga bayina ebyomugaso bayina okukola mu ggwanga naye bali ku buzibu obutenkanika naye ndowooza obulokole busooke bunindemu kubanga nsabira nti omuntu eyali omugagga yateeka yeyagalira kati nze binkwatirako ow'omulokole ofa lokole tetuli okusala musango era ne Kristo atugamba tetusala musango naffe tuli gusaliro naye nkole empeera y'ekibi then yakubisiza Bible empeera y'ekibi is this kufa kati bakitewo kiri kati nze lwaki musabira kyenjagala ontegeeze n'oyo atulaba lwaki nina osabira kakati Benike nga tutunuulira ebibi bibatukoze tulina n'otunuulira ebirungi bibakoze waliwo yatugamba nti Anita Amongo olaba olina local foundation mbulirayo omwana omu nga Anita Amongo yamusasulira sente awo muveeko angambe kituufu atubasabire gwe alaba guno kwa Yugi Now TV tukusaba otweka subscribe tukusaba commenting ekikyo olowooza kwene ensonga kubanga ensonga yo eri serious nabagamba nti bana abantu basosietinga n'amagombe kati wamala okusosietinga n'amagombe ne gatuuka ne gamwefuulira ebintu bya sitani tebiwangaala gwe nawe naatulaba nga okyalowooza nti ngenda kugenda ntereze mu mukisa gwange gukyankalanye ng'ogenda amasabo gutereeza okyagenda mbasumba ne bakuwa amazzi ne bakuwa simanya bikibi ogenda otereza omukisa gwo zikusanze kubanga endi yaabyo egenda kubeera nkambwe ate omusumba aba asabidde amazzi mu mugondi mu manya ga Katonda ate lwaki akuwa amazzi ye lwaki asabira mazzi nga gwe omuntu w'oli alemedde osabira gwe ayogera eyerwana nako n'ogenda n'onoonya n'omukisa ogwo ate asabire mazzi gabampa engeyiweko gatwale waliwo ebisiru by'egindi balokole naye nze kambayite basiru b'egindi ku bbiri omanyi kye baakoze omukulu aleeta ekimotoka bino bitooyi ebyokuzanyisa by'abaana babita bitooyi era bitooyi babita bitooyi kati ebimotoka ekyo najja n'akivugira mu kyaki yazimba ekyaki yesinga obunene mu Uganda mbune mu Africa ne mu East Africa yesinga obunene amafuta gye gali n'aleeta ekimotoka ekyo kirinnya mu kakadde n'alyoka avugira mu kyaki ye avuga eno yatula eno ka driver akaddi era ndebyakola byakyana kito n'abantu bafera abanaye ekyo kibayita okunywa butto abafera atya mbwatuula mu kino kitooyi ne mutuula n'abavuga mbukati wooviiramu ogenda bugenzi ogenda mu kyamagero kyo naawe ng'ogula emmotoka nga weevuga ku bwereere bwe kyamagero kikusanga deni awo batoli kunfera ate oba onfera otya bameka bekyali kisanze okugjako abantu bapuleesingawo
kyogamba ateekawo bantu ateekawo aba obujulizi obufu kati n'akwata ku bantu abo abangi bonna bwe bato ne bamusondera ne ssente okuzimba ekyaki yonna. Era ekyo kiva olaba bo bakola ki beni bwenkeera ku makya gwe nenkujjamu 5 n'oli 5 n'abalala 5 nga bantu 10 banyina ssente mmeka banyina emitwalo 5 bazijje mu bantu 10 kati emitwalo 5 nga sigikozesezza nga sigikoleredde nga ate nze ndi eri nnima mwanyi zange n'eri gye nnimye mwanyi banyinza okukolayo omutwalo kati kyenkola ate sente zino emitwalo 5 gye mbajjemu ne njizza mu mwanyi automatically mba nkoze emirimu egy'abantu 5 abalala nja gaggawala nja sobola okuzimba ekkanisa eyo kino ekitwetaaga okubeera abagezigezi ng'abaana b'emisota ono omusajja kyakola afiira abantu mu ngeri etegeerekeka naye ate nga tebasobola gyetegeera bannaye tuzuukuke bino biro bye tulimu biro bya luvannyuma bwe tuba tetweteesiteese tetugenda kusobola kweyongerayo tulina okuyiga Katonda owa ddala tulina okuyiga okusaba level gy'oba obeerako at least kebeere level ey'okusabirako nti at least bakusabiddeko naye ate tugamba nti n'ogenda genda ofuna amazzi ofuna amafuta ne mujja tujjira ddala ku bintu bya Katonda. Bintu bya Katonda bye biki? Ge mazzi ge mafuta. Amafuta kirabo kiweebwa Katonda. Kati amafuta matuufu tulina gajja wa Katonda. Yes. Yalina ogatuyuwira ewe engeri gye bagatapingamu. Ate amafuta matuufu si ge gano g'olaba. Beni kama amafuta matuufu g'olaba. Amafuta matuufu agava eri Katonda. Okimanyi nga Yesu yagamba nti ekintu kyonna ky'osabye mu linnya lye kiba kitukuvu. Niwakwata akagundi kano n'okasabira mu linnya lye kaba katukuvu. Nedda ssebo nze ebimu ku byawandiikibwa bye mmanyi ebitukuza ebintu bino Timothy ekigana buli kintu kyonna kyemunaakwatangako mu linnya lyange ekyawandiikibwa kiri open kankikebereko wane eno tuleke kwekolobya tuyinza okwogera ebifu kiga nti buli kintu kyonna kyemunaakwatako kyemunaatukuzanga kyemunaasabiranga kinaatukula naye tekitegeeza nti nno benike tekitegeeza nti nno ogenda kukwata amazzi ng'ogasabire gatukuze tekitegeeza kati kwegamba nabagamba sitaani amanyi nnyo Bayibuli kati mu kumanya nnyo Bayibuli alondayo ebyawandiikibwa ebyakozesa okubeera ng'abuzaabuza abantu ng'asiriwaliza ddala abantu so nze kye nabadde nkusaba nti no walibadde weebeereramu kubanga zikusanze benike tosobola kuŋŋamba nti naye bano Uganda muli bangu amazzi just amazzi mazzi ago gabawonya bw'oli okuba amazzi ago gawonya baani aba bagajjayo waliwo abalwadde gabakolera ebyamagero nakafuna konza abalwadde abasiriimu bokka abava ew'omukulu oyo nti yabawa amazzi okunywa bawone siriimu ne bava ku mpeke bajja nga batanse n'ofumukamu ebituli biti ebituli nga siriimu abakubye nga batandise okubotokamu agatuli mugenda dduka emisinde onywa eddagala nze tondeetera wanino yagala fiire wanino bansibe kyogamba abatugamba nti Katonda awonya siriimu tawonya Katonda awonya siriimu naye si mu ngeri eyo mbutuuka waneno gwerekerawo okunywa siriimu eyo nkukuteeka owonye Katonda akuwa okuwumula kutya muggwe nti novaako ka pressure kali akasiriimu n'omira bulungi amakerenda go nga tokyeraliikira nti ngenda kufa naye Bayibuli yegamba nti alina okukkiriza aliragira ensozi zitambula mpuliriza muko ojja fa akawuka nze nalokoka kuwona siriimu ojja fa akawuka nga Katonda takuwonyeza oba wa bugingo oba wa kakande oba wa kayanja oba wani nga takuwonyezaako wadde naaka akawuka kakulume okutuka ofe wabula kyolina okukola kiri ekintu kimu kwata empeke yo ginywe wejjeemu obweraliikirivu buli obwegundi nga bw'osaba Katonda kati mudda Katonda asobola okuwonyeza ddala siriimu kati pasita gundi agamba nti yawona siriimu Katonda yamuwonya siriimu alimba abantu nedda nange nalinda byeko abawonye siriimu bayidawa wano ku Loko
bawona batya bo awo kantere n'okutereera nsooka mugamba sooka onywe eddagala bulungi mpaka Katonda ng'alina kyayogedde naffe. Okyegera ekintu ekyo kati eddagala alinywa bulungi nnyo ate nga n'akamere bwakalya bulungi ng'ate waasaba ng'ate bwakola obutuukirivu then oluvannyuma ennyo abeera ali awo nze nabye ndabyeko n'otambula naye emyezi nga 5 myezi 4 myezi 6 n'agamba musumba munaye ngenza okwekebeza ng'ate sikyalaba kawuka naye era abantu baneno mala mugamba nti wayi kati genda weekebeze nga nyina kyendabye era simugamba nti va ku malagala wabula agenda neyeekebeza ku ddwaliro awo n'agenda neyeekebeza ewalala n'abuuza abasawo ne bamugamba eddagala kyanywa lyakiriveeko nga abasawo bakoze eki bo bennyini bamwegambidde kuba buno obulwadde bwo si bwa mwoyo obulwadde bwa buliwo ekitegeeza eddagala liba limuwonyeza siriimu si Katonda Katonda n'eddagala mbadde manyi nti wena asaba Katonda nti mu Katonda sirina mugaatire Katonda takola nga talina kyayitidde mukola bwaba oyagala Katonda akuwonya enjala olina saba Mukama akuwa omugaati ogulye owone enjala naye togenda kukkuta togenda kuva eri okkute ebyo ebyamagero byabeerawo ko wembeera mwalaba ku baana ba Isirayiri nga mwabasomako emaanu yavaako waggulu neggwa emaanu neegwa emmere neeva mu ggulu neegwa abaana ba Isirayiri bagirya naye right now bino ebyamagero ebyekitabu ekityo tebikyaliwo kubanga biri byakolebwanga Katonda mwene mwenye naye abantu balimbye abantu ne babasiriwaza abantu ne bafa siriimu bafudde zikansa bafudde ebirwadde ebipuresha kubanga abantu babagamba nti temuva ku ki muve ku ddagala muve ku madagala mudde ku Katonda nze njagala kutegeeza ekintu kimu ne woonava Katonda ng'okukkiriza ku kufu togenda kuwona siriimu talina bantu batta okuggyako omuntu amweraliikiridde ye muntu gwatta ne obeera nga teweeraliikiridde siriimu tasobola kutta kati ffe mu Kristo tusooka ne tukuwa trust eyo bwe tumala okuwa trust eyo n'otandika okutreatinga kati obutofaali bw'omubiri gwo Katonda n'abuwa amaanyi agalwanagana kubanga tewukyalina pressure agalwanagana n'akalwadde ogenda okumaliriza akalwadde Mukama akatutte naye tolowooza nti no bibeera bya agamba be healed amafuta gano gatuyambako amini gano amazzi getujjayo gatuyambako okugoba emizimu n'ebisirani gagoba nnyonta ate olumugaba machafu gagoba ki nnyonta ennyonta ng'olako asidde oya kunywa ennyonta gagigoba ate olumugaba machafu tigawonya bisirani ebisirani tegabiwonyangako teri awonya kisirani okujja ku Katonda tekugamba tosobola kungamba nti ebisirani biwonyeza mu linnya lya Yesu nze mu linnya lya Yesu wabula si mu linnya lya si mu mazzi si mu mafuta si mu buno kati waliwo abalina bu bracelet bwe bagaba waliwo kati ekyakye endala gye nalabye bambala akantu kalinga kano ka microphone bwe bambala buli memba akambala waliwo endala ze batandise ebino nakirabako waneno Benini we yajja bambala byeru bokka kati waliwo n'owentebe eyo naye ayambaza abantu ebyeru basasula partnership ya mitwalo ebiri atandikirwako omwavu atandikirwako alina okubeera ne partnership buli mwezi ya mitwalo ebiri renti akutwala wa mitwalo 5 ugasike ebiri ejja musajja wa Mukama ejja musajja wa Mukama prophet twetaaga okubeeramu twetaaga okuzuukuka anti Katonda abeera buli wamu kitegeeza nze nsobola okuplantinga ninkugamba nti Katonda amuteese muno genda ate lwaki omuteeka omwo yatuwa amagezi agamba nti tetusinzanga bakatonda balala amba sisinziza Katonda mulala wabula Katonda mpitiro manyi nga waliwo amakubo mangi agajja wano wetukoledde kati goli muna Uganda waddala kati yegwe muna Uganda omutuufu ne waba alaba amazima agabuzaabuza kiro gamba mbuzaabuza amazima obuzaabuza amazima ebyaddala abantu bali mu kufa
bali mu kulwala pressure sukali simanya biki lwabalokole lwa pastor abafere ababasabire bitaliyo nze nga Mukama atavuddeyo nangamba nti oyo mugamba agende yekebeze muonyeza ye ne wakingamba gumusikiriza ne bwakingamba gumu mugamba Mukama wayogera mu kigambo kino ganti oyogera omulundi gumu oba ebiri ne wankuwadde esatu nkusaboddemu oyogere ku nsonga y'omuntu ono Simanga waliwo Mukama bakugambyeko nti abo bawona of course so waliwo waneno Mukama byawonya kansa nga bali bamuwadde eti ez'okufiirako waliwo Mukama bazaawonya amabwa amanene weega tinge bwali ng'olitunulako n'owulyanga otidde n'okutya nga lya kansa Mukama n'abawonya totally down ne bawona waliwo n'okuwona okwo kwe kwanyumira saatawaana nakubuuza bingi kubanga ebbwa lye nalinda erya kansa eryali limazeeko emyaka emiyitirivu lyawona ne ndiraba nti liwonye yes ne mugagenda bakebere kansa agenda okebera kansa nga talimu naye waliwo tuba tukyali awo meeyo period era obujulizi bwoyo we bwatyaka ne buleeta ono ne bumusiki ono wa siriimu yali ewa Kagundi oyo najja yagenda okujja nga sebo abotosa amabwabwabwa siriimu abotola amabwa nga bamaze bavuga mu bimotoka najja mafuta ga motoka nange ngende nfuna mafuta ga motoka najja bwe yajja twagenda omuwa eddagala twagenda omutwala mu ddwaliro awo mangu bamuzza ku mpeke ziri ez'amaanyi ezisembayo kubanga yali agenda kufa waliwo ezisooka nezisembayo balina mu levo sebo balina mu levo musumadde ku gondi ku mboozi y'eri y'abagondi entebe y'abagondi kati tulina okubeera nga twetereeza ne tutagendera ku saddaaka z'abano bantu na bigambo bya bano bantu kaakati mbadde nkyakunnyonnyola ku nsonga eno buli eyaliko sipiika oba nga sipiika oba wanene waffe Uganda okumaliriza kwe kuzibu lwaki kubanga ekyoto kya paliamenti kyekyoto ekikyasinza okubeera ekyobulabe mu Uganda wano era n'okukyuka kwa Uganda kwe mugenda okulaba kuno kwendi mu bagambako waliwo sipiika agenda okuvaayo gwe bateesiteesa obulungi agenda okujja alangirira agambe nti agundi tumuggyemu obwesigwa era tugenza okulaba nti obuyinza bwaffe bugire nga buddako mu magye nga tulangirira emyezi 6 tukuba akalulu oba ogezaako okutegeera lwaki mbadde nza okugamba obubaka bwona eno amaanyi g'ensi eno ag'ebyobufuzi by'eggwanga bino gatandikira mu paliamenti ebyobufuzi bya Uganda gatandikira mu paliamenti era kyekiva olaba nti buli bano abasajja nga bali mu kukola eno ligimu empya eriwo ekubye paliamenti nesooka negikyusa neteekawo waayo asobola okukola kye baagala naye buli muntu yena n'ensonga lwaki alwala bano abasajja bano eno kyekiva olaba nti ono ye yatuula jjukira ye nyininyini yassociatinga n'amagombe ye nensasula sitaani ono omukyalo okufuna akalulu okw'okubeera ng'alondebwa okubeera omukulembeze wa paliamenti yali olwedde yasooka n'associatinga n'amagombe n'akola endagaano nabo kati ate mu endagaano zimuteeka ku leva endala n'agigendako kati sawa zineno zimuyita obadde okimanyi nti no oyo omukyala gw'olaba amagombe gamuyita gagala mutwala genda kwogera wano eno nti bamuwadde obutwa simanya bamuwa obutwa simanya yensonga tebamusiba bamuwa butwa naye nga amagombe gali mumunywa gali mubanywamu musaayi ekyoto kiri kibanywamu omusaayi kibakenenula gabatwale kubanga kasita bwe beegenderayo baganoonya era njagala kubagamba Bannayuganda nti bw'obeera eyo nga weesulidde gwa naggamba ng'ensonga zino zitwalanga bw'oyagala zikusanze mbeegayiridde abantu tuwongebwayo tugibwako obuwangazi bwaffe tugibwako feva zaffe banyabo ne basebwa n'abantu basayininze ku bintu ebyenjawulo okubeera nga bitucunya omanyi nabagambako ko ne bagamba nti amagombe kye gakola okusiraanya abantu bababbako omukisa gwa beeni ne gubeera nga gutambulira ku muntu mulala omanyi
kamba weyoko ku buntu obukyusa ani yali abaddekawo wali ambaddeko olugoye nga lulimu obubaluka nga lulimu lwako omuliro bino bintu biri magiko bya ddala zali nga za bbeeyi ezo si za bbeeyi nalwamalako nga ndi muto nga ndaba lwa bbeeyi nnyo kati kankubuulire olwo olugoye ezezaako omuliro ezimasukamu obuliroliro tezikutte destiny z'abantu zereka zityo zibba magenda balina bye bakolekitingira emyoyo babeerawo nga bakolekitingira abantu bakuŋŋaanyiza abantu emyoyo bano abasajja bano bakuŋŋaanya feva zaffe era gwobeera nga oli mu nsi munene ng'otambula naye nga teweewaddeeyo kusaba na kusiiba nga teweewaddeeyo okubeera ng'otambula ne Kristo ng'otambulira mu kukola obutuukirivu kambabuulire banyabo ne bassebo eddogo ly'eddogo kukola butuukirivu butukuvu na eddogo ly'eddogo kukola butukuvu na butuukirivu bw'oba nga tokola butukuvu na butuukirivu kyenyinza okugamba okufaako kutuuse ku ligiimu eno gye tuliko bagenda kusiba abantu bagenda kusiba abantu leader wa opposition wanaabeera nga tafuuse musibe agenda kuvaamu nga teriida mulala mukulumu nga mulala mukko leader wa opposition we batamusiba agenda kuvaamu ate nga mukulu mukko kubanga n'ensi emutunuulidde nnyo musikiza ekifo kye yadduka naam nkuwulira bulungi kakati eddogo liba kukola butuukirivu nabo eddogo ly'eddogo lirina eddogo linalyo omanyi okuloga n'okuvumula byonna bigenda kimu kati ng'oyagala okuvumula okwevumula eddogo olina kukola butukuvu na butuukirivu olyando genze nkole bulungi ne Benigo omutima gw'olabika mwana oli taafu ne gwe tolabanga kintu ekyo tekiri feya kati kyogamba bano abatukubanga tiyagasi naffe twali bakubya mayinja era bwe twali waliwo bwe bakuba abapoliisi okimanyi singa twabakuba amayinja singa tukyaliwo ate bali be bakuba tibakyaliwo mwana wattu tewawulira byali awo ogundi awo Benike nze nyina ekintu owamama fiina awo saidi zaawo byali biralamu mukama yaŋŋamba bw'ati kati nze kyenyinza okugamba Benike bano abantu kye basinza tekituleka nga bwe tuli tetusobola kusigala kyekimu kkiriza oba ogaane bano abantu amagombe ge basinza gamaliriza nga gatukosezza gatya toyinza nakubuuza nti gatya kyekiva olaba nti abantu baavu abantu beesibidde mu bwavu ate abagaggawala bali bokka bano abantu okufuga omwoyo gunene okufuga kubanga nago sitaani akimanyi bulungi nti yafuga eggwanga lino kati mu kwagala okufugisa abantu ajja kujja babbeko ssente ajja kujja babbeko omukisa obwavu bufuuka obwavu obeeye ng'otambula mu bulamu nga obulamu tebutambula kubanga lwaki bano abantu bo balina amagombe gye bagenda ne basosiyeti nga ne batuula ne basaba gwe naye gw'osabirawa balinawo yensonga yemu ku nsonga Benike lwaki ŋŋamba nnyo abantu ne bagamba mujje tusabeko ffenna mujje tubuuzeeko ku Mukama omanye ekyo kyanjawulo naye ebiseera ebisinga obungi nti abantu bangi ate nga bo badda mu kulwana ntalo kulwanisa mubiri otya nti amazima gali nti awantu w'okolera eyazimbawo ennyumba ekizimba ekyo akizimba akisaddaakira n'akisalira gw'oleese bizinensi ovuddeyo gy'okola olw'okuba weewozeeyo obusente miliyoni 2 opangisizaako kubeewola bokka abasinga beewola wano Uganda tutambulira mu mabanja Benike tutambulira mu mabanja wano Uganda weewozeeyo sente zo ogyoyo okuba ennyumba wawulidde ya 3 opangisiza emyezi baagala 4 osigazawo obusente butono nnyo obutaddemu bumaze bukufuddeko lwaki kubanga nti gwe tewategeera nti ensi gy'ogenda mu nsi ya byamyoyo abasajja baneno balina we batuula ne basaba balina we bagenda ne basaddaaka ivola twetaaga tubuuze Mukama twetaaga tusabeko gwetaaga okusabako
wetaaga okweyigiriza okusaba n'okusiiba. Bana kino ekigambo kyo sigenda kuwa kibagamba amaanyi g'omulokole gali mu kusaba na kusiiba. Osiibye omwaka gumu ne bigaana, siiba n'ogwokubiri. Oyina okubeera ffe obulokole bwajja ekyaleeta obulokole lwakuba twakyusa system etuleeta miracle. Naye ng'ekyaleeta obulokole kuyigiriza abantu okugumiikiriza. Kwali kuyigiriza abantu kugumiikiriza. Ogume obeere ng'otambula ne Mukama ng'okimanyi nti essaawa yonna. Naye abalokole baakati ebintu tubitwala twesulya gwa nagamba tukolanga bwe twagala. Njagala kubalabula nti amagombe gali mu collecting omukisa gwammwe. Singa obeera teweewaddeeyo n'obeera omusiibi n'obeera omusabi owaddala n'otezuula kirabo kyo kikuliko mu kanisa oteekeddwa kuweereza ani? Oteekeddwa kubeereza ngani? Kugamba olina yimirira otya? Nze topiki zange sizikola ogirabe ogiveeko buvi. Wabula njikola ogirabe oveeko ng'olina ky'oyizeemu era ng'olina kyeweegasseeko. Gwe wona ng'onoonya okwezuula ng'olaba olemeddwa okwetegeera, jangu tunyumyemu. Naam. Jangu twogeremuko. Waliwo ekirwadde ekiganya okuwona mu bulamu obwo. Jangu tusabeko ffenna. Jangu twekwate ku Mukama. Tumusabe atuyimuse, akuyambe. Abeereko n'entalo z'akulwanira. Bino ebiro bye tulimu banyabo ne bassebo bitono nnyo. Tuli mu kaseera akazibu nnyo. Sabireko sobole okwekolamu omulimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Saagala balemerako nnyo. Njagala kubeera nga mbasiibulira wano eno. For now, mbere bulungi. Mweraba. Mwebale omulabi waffe owa UG Now TV gw'otulabye okuva mu ntandikwa paka wano we tuli. Munnange Mukama akuddizeewo. Kiweerabira nno gw'ota subscribinga kwegamba subscribing onyiga akadde kwegamba oba onyigiza akadde bw'oti obeera ofuna bugondi videos zino mu budde oba ofuna first hand information okategera bulungi obadde otambula ni mwana mulenzi amayitulako nga Benike 256 nkwagaliza byonjagaliza omulabi wa UG Now TV. Bye bye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.